Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveerezo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 758484 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Was helping homosexuals, but those who don't know reverse psychology we are thinking that Bahati was helping was fighting homosexuality. Tichariyo. Kakati likewise, Salo Pendi is a strong advocate, in my opinion, of this thing. What Salo Pendi is saying is to make it public abantu bagendeyo bangi. Kuchirwa parliament. Salo Pendi bachiwe publicity kwegamba gwa mukulaba okukola abantu babadde bakuba publicity ono Salo Pendi yetaaga kutwala misinde is not an advocate of morals. Who has ever seen the husband of Pendi? Salo Pendi sigwe bagamba mu covid yali ajjayo bawe mugondi yamujjayo aina morals. manyi biroole bireekaana naye
Muzeeyi Mirundi yaŋŋamba ekintu kimu nga tutandika okukola nti ekisinga obukulu ye content. Bino ebiddako byonna biri secondary. Kasita abantu bakuwulira naye nkataddeyo bulungi kankateeke wano. Welcome to yet another edition of the Three Phase. Si Three Phase, Animal Farm. Omanyi ninayo Three Phase, ninayo Animal Farm. Naye abantu balaba bulabi tebamanyanga wakisho tugiyita Animal Farm. Naye bw'oligera n'osoma akatabo ka Animal Farm, ojja tegeera nti ebintu Muzeeyi Mirundi byayogerako byonna biri muli. Okitegeera. Omusajja oyo yali akawandiika. George Orwell yatambuza manuscripts ze mu baprinters bangi ne bakagoba. Kati bakalaba mu magezi. Until he insisted abantu ne bategeera. Twagala kutegeezako ku Haji Jafari Musa, musajja waffe gyali nakisunga mukono awo. Mukozi nnyo. Mukozi nnyo naye bw'ogendeyo n'ekisiraani kyo. Yaba waliwo ekintu ekikubanja nga kya family. Nga kyava ku bajjajjaabo kati nga gwe kiteekamu investment. Ne bagamba ntolaba ne Yesu. Yesu bwe yasanga diamond ezaali zemedde mu muntu. Zaamugaa nti kati otugoberawo. Tulagewa. Naye abantu tubategeeza patience. Nina abantu obuzibu bwe nina n'abantu. Temwagala bagambako muyina ejjoogo muyina kugamba temuga oli akubira Haji Jafari. Haji Jafari n'amugamba ngenda kukolako enkya. Amulaza avudde w'abadde wano agenza amukoleko. Oli bw'akuba essimu okuva ku ssaawa emu paka mukaaga ng'oli takwata nga batandika ku stressinga nze Kasuku omusajja yatubbye gundi naye nja kusanga omuntu tuveewo bubi. Edda bali disparate nze kankubuulire. Kati waliwo omukazi yakedde wano. Mbu abannuupu baagala omwokera mu nnyumba kuba obwenaaleemu. Kati nze ndi poliisi. Naye the woman talimba kubanga yakedde wano at 6. Abadde atuuse. Kati kitegeeza nti eri yonna gy'agenze tebamuyambye. Ali desperate. Naye temugambye kati nkuyambe. Ndi mu gavumenti, ninamu mulimu eki mu gavumenti. Kakati era ekikwewuunyisa mu Uganda ndabaga nti teriyo gavumenti egenda kufaanana ya Museveni. Gavumenti ya Museveni agikolera yabonaabona. Gavumenti ya Museveni agiwagira yabonaabona. Gavumenti ya Museveni security forces zali badde ziyamba kati ng'oyo it is true. Bamuyintimidatinga naye balabika nti ye talina na gy'awaaba. Beemupiizi be badduka dda, bakansalazi badduka dda, baani bonna badduka kulya ssente. So Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888 398888 wiki ejja nja kumukyazaako wano. I think abanyonyolemu muveemu empewo n'okubuguma. Tulina aba Shukra Herbal Solutions balina ke baleese ke bayita kyebambe. Kyebambe buli musajja gwe weebambira yakuwa. Buli gwe weebambira yakuwa. Benjogera okwebamba ndowooza abalaba mukitegeera. Tolowooza nti okutuula bubi. Noteekawo embeera. Akantu ako abakyala bakeetaaga nnyo. Abali mu America mugenda mu winter bwe mu Europe eyo winter bwejja kamanyi okuddayo semanenge naddayo emabega. Akaddagala akamukomyawo n'asigala wali. Abaganda bayimba. Omwana omuwala yali ayimba. Baleega muleege ng'aleega eŋŋoma bonna banzirako olumbe lwabalya seŋŋanga abaawo singa mugulira sukaali n'anywa. Baleega muleege ng'aleega eŋŋoma. Omuwala agamba ali mu bufumbo naye talina gwawa bintu naye buli kiro bamuleega ng'aleega eŋŋoma. Ngenda ku Shukra Herbal Solutions. Abakyala Muzeeyi Mirundi ndekako 0751 844314 ye 0751 844314. Tulina banafu aba tap send. Tap send eyo app abantu abali Europe, Canada, America genda okozesa tap send bw'oba oweereza ssente Kampala in any part of the world. Tap send eri ku iOS eri ne ku Android.
beera ng'ate ogendako gifune. Promo code ye Kasuku, njagala obeebaza omwezi oguwedde promo code mwagikozesa era akasente nakafuna sitoma ne guno omwezi mukole kyekimu. And finally banafa ba Arabic style adhesive bakola cement wa tiles mwite adhesive, so gwazimba towoza nti tile mbi ng'ate cement gwokozesa wa tile ye mubi. Now Mirundi njagala tusookere ku nyege nyege kamba nyege olunaku olwaleero eggulo twafunye issues for you eyimiridde teyimiridde kamba buulire mwe temumanyi bantu bano kakati kankubuulire. There is no difference between Salo Pendi and Bahati. Tukita reverse psychology. Bahati came up and brought a motion in the parliament condemning homosexuality. Nenga mutemukitegeera. By the time you bring a law, kitegeeza nti homosexuality bakosa homosexuals mu ggwanga mwebali. He wanted to recognize he was an agent of homosexuals. Nga yefuula abakola ki abalwanyisa. But to give it publicity that we have a group of homosexuals in Uganda. Where are they? Mu Uganda temuli ba homosexuals. One, African culture cannot allow you okufuuka omukazi. Dignity gyetukula nayo ng'omulenzi nga ki tekisoboka. Two, bali wotegeera nti mu ggwanga lyo mulimu ba homosexuals bangi. There is a liquid they use. Balina liquid yabwe nga bino bimulanga. Ebyamazzi ebyaki. Yes. Why? Because that channel was not intended for sex. As a result, it does not have a lubricant. It can expand ngoyisamu kazambi, but it cannot be permanently used for this drilling. Three, in the process of a homosexual in Europe, yakugamba mu Europe homosexual akugande mu America te amu a woman tucked in a man's body. Era homosexual omu America oba omu Europe bwaba mukazi aba mukazi, bwaba musajja teri musajja ataafuuka mukazi kiro, tibe exchanging n'okunoba banoba. So in Uganda and other countries, homosexual, that's why those people have sex change. Naafuuka musajja oba naafuuka muki. Kubanga this man tells you tinze harmonies zange zenina za mukazi. Era enkola yabwe yonna bwe yesesa bwakola ki. They have even their bookshops, they have their bars, they have their what. That's why they have the rights and they have the money. Kakati oyo Bahati bwe yaleeta ekiteeso kyali kireese twayisolate Uganda. Ne tugenda e London Mwenda ne Fox Odoyi bekalakaasa. They were given tickets here. You don't know. The intention was to publicize it. That you have so many homosexuals to warrant a law. A law is warranted by something big. That's something certain in society, and you want to regulate. That was the intention of Bahati. Bahati was helping homosexuals. But those who don't know reverse psychology, we are thinking that Bahati was helping, was fighting homosexuality. Techariyo. Kakati likewise, Salo Pendi is a strong advocate, in my opinion, of this thing. What Salo Pendi is saying is to make it public abantu bagendeyo bangi. Kuchirwa mu parliament. Salo Pendi. Bachiwe publicity. Kwegamba gwa mukulaba okukola abantu babadde bakuba publicity. Ono Salo Pendi yetaaga kutwala misinde. Is not an advocate of morals. Who has ever seen the husband of Pendi? Salo Pendi sigwe bagamba mu COVID yali ajjayo bawe mugundi. Yamujjayo. Aina morals. Kati aina morals. Salo Pendi ekifo ky'obwa minisita kyamuluma nnyo. Kubanga okukimujjako. Naye ate Salo Pendi natuula naye ne mubuulira nti olwanyisa oyina omuntu olwana ne mineral police. Mineral police was created to protect minerals. Yes. Tojja bawangula
kubanga mineral police atujijja oti ogenze mu kkooti nti mineral police bagijje mu birombe ate mineral police ye baateekawo specifically for an assignment kukuuma birombe ate ogijjamu otya tu mines z'olwana nazo eno egindi omanye omusajja tojokera kyala disi gye bakwatayo bakikube omusajja ava Turkey ali ku listi abataki gye banoonya aba gavumenti tiyali omu kubagenda okusuula kati olwokuba Uganda yo buli omu ejja n'agibeeramu omusajja gwe banoonya ettake yajja wano n'ayinvestinga mu birombe kakati poliisi omukyala bamuyita Kayineegomba n'aga nti no tetuyinza kuddira suspected criminal gwe banoonya ono the wanted list tumukkiriza investinge muki mu minerals neŋŋamba Sarah Opendi what you should do your interest is this man omusajja atunde shares ze azikuza omuntu omulala oba alimba oba talimba so that this man poliisi nejja omukazi owe Kayineegomba saba Kayineegomba bamugoba yali agenze na mu training ne balumba ofiisi ye to tell you how powerful this tax man is in a country kakati Sarah Opendi is it bitter since then okuva lwe yava mu Gundi ayina bitterness here. The only person who does not have any bitterness for losing the omulimu yenze amufirina singa tebalumba business zange zizanyiramu gavumenti ya Museveni yakirwanire at every level teri ajja givaamu akugambe timusanyufu I've never come across a happy minister waliwo abajja ne bajja mu ssente gwozinyonyola babba ne badduka ne bakola kino nobeera ku bunkenge ne bakubira essimu ku makya nobeera mu meeting eyadinaddi banaani so kati Sarah Opendi yes ayabadde apromotinga nyege nyege in your opinion why nyege nyege I think I don't know where it comes from naye waliwo history one olunyege mazina g'abaki gabanyoro sima lunyege ntogoro abanyoro era mu kimutamanyi mu history mu 60s omwala yali azina olunyege minister yaliwo mu kiseera ekyo sijja mwogera kuba alina abaana be naye kamusuula edda lwakawala n'akalumba enaakulabye kamuzinemu olugenyi mu buliri musajja ali yenkananga ggwe n'akuba minisita n'amuwasa batuli bawakawala bamwitanga Sergeant Musisi yayoola omusajja minisita n'amukuba n'amuwasa ne batuli minisita yalaba omuwala azina olunyege balayeekole nkyembewunyako kiri kimu oli azinira ku ŋŋoma kati nemukisenga ogenda kukuba mu eŋŋoma oli azina abikola ayimiridde bino byayawula kakati ate agenda kwebambako ekitegeeza but many attracted by Gundi stroke says abakazi zebakola kati omusajja ng'agenda n'akulabye mukazi ng'amugamba nti nziniraamu olunyege kakati baawe ng'amusanga bamuyoola omusajja ne bamutwala n'akawala minisita akawala kamukola bubi nnyo naye it seems banne political opponents be bakimukola naye buyina engeri gye bunyenyamu ekiwato beebuti nga busibyemu akantu naye nga buyimiridde kati anaakuyimirirako onootwala eŋŋoma banakuba eŋŋoma nga wooli bazikube wali ngeno be mugira naye baabo bano obuwato nga bugonda buti kakati oyo Gundi oyo minisita ne bakwata omusajja ne bamutwala mu kkooti omusango Beni Kiwanuka yaguwoza n'adifendinga Sergeant Musisi baabuuza omusajja minisita omuminisita yagamba amwe munyolo n'omuwala munyolo abadde mwannyinaze Kiwanuka n'amubuuza nti mu nyumba mwalimu ebisenge bimeka ti bibiri bamukwatira mukazi nti eddiiro n'ekisenge bakwatira bwanti mu kisenge mwannyoko omunyumya naye mu kisenge oba mu ddiiro the man was acquitted Musi was acquitted so I'm not hearing olunyege for the first time two mu myaka gya 5 amazina ga squeeze ne gajja wano katandika kuzikibwa abazungu squeeze abaganda ne bakatuuma aganamansa sana okuzina mwamwekutte n'omukazi Katikiro kintu bwe yagalaba ng'alinga Sarah Opendi
naga nti mpeze dance kakati bwawera dance waliwo omusajja nga muyita Jole Joy Kiwanuka Jole Joy Kiwanuka ye jjajja wono Kiwanuka atone jene yali muzinyi waago mulungi nnyo owa squeeze namuga tujja gazina paka Yesu lwalidda genda okagane muwala wo ne mukazi wo kakati mu kiseera ekyo Katikkiro nga mu Buganda w'amaanyi nnyo olabona yeyita omumbuga n'akanga ne konvoyi ye bali b'amaanyi nnyo Obote yabatuwonya n'abakuba n'abajjawo balina ebyobujozi bingi kakati munnange nga gonde nga Jole Joy amugamba ngendo gambe omukyala wo n'abaana be batajja gazina kakati Jole Joy gondi nga bamubuuza Katikkiro kintu ab'amawulire nti why Jole Joy agambye nti obutasoma bwo bwe bukutawaanya dance kitegeeza mazina gonna waweze dance ye yaga nti mpeze dance Katikkiro wa Buganda yali tasomye was completely illiterate agati nga bamawulire bamulumba ng'abagamba sijja kuddamu majangwa ne Nakirijja baali balalu nga babeera mu Kampala muno myaka gya 5 Ndagire be yayimbako naye nga majangwa nga Nakirijja ye awunyanya ine envunza mpitivu kati abantu babagulanga babazanyiremu Nigeria emisana ng'abantu babeerawo ne bakuŋŋaana niyo bakiki n'asula n'omukazi zembewuunyi n'ogenda ekimansula okimanyi abaana abawala bajja ne basitama bwe bati ne bamansula omusulo bwe bati naye agasajja agakulu ne gasembera gati ne gasembera gatunuleyo human nature kati kintu avuma ono nti majangwa nti sijja kuddamu oyo majangwa Jole Joy yina akatabo ke nga bakayita Matalisi ng'anyoola kanyoole n'akuba nti oba nze majangwa Katikkiro ye mukazi wange Nakirijja era nkiddamu amazina tujja gazina kakati kintu bw'ategeera nti ekigambo dance kitegeeza mazina ate yayogedde dda nti yaweze dance olukiiko lwa Buganda ne lutuula ne kategorizinga amazina nankasa bakesimba tabulu agatabulu ago n'amataali they clarified but this man went ahead n'akola opinion poll tibannanga abasomi bange musalewo kunze ne kintu ani Nakirijja ne majangwa kakati yeki ono Jole Joy olupapula yaludrokitolinga kuba lwali lulwe naga nti abasomi basazeewo Katikkiro ye mukazi wange Nakirijja the man was arrested charged with abusing the Katikkiro bakitanga mpisa yansi where they use Obote yatuwonya bonongo Obote mukubirako mu ngalo yatuwonya obujozi bw'abasajja bano avumye Katikkiro avumyani protecting their interests self-interest Obote n'abagunda ebyo tebyaddawo kakati kintu oyo bamutwala Wanjabule bamusiba emyezi 6 gundi Jole Joy naye abasajja bedda baali tebasaaga mu mpisa y'ensi and this is how Obote got support even in Buganda a large percentage gwolowooza nti waliwo omuntu yali ayinza okuba Obwakabaka bwali butuuse ku kiseera nga bwonoonye nnyo mu bantu kasotuka ku level nti agondi mulira yagenda nawabira Kabaka mu kkooti bagamba mu 5 nti Kabaka takyalina buyinza afuuse constitutional monarch mulira n'akinyonyola olukiiko ti Kabaka talina buyinza Kabaka n'ategeka Kabaga mu lubiri mukazi we n'amulemezaayo baali bafuluma ne mulira namuga nti omuzana omutanda asiimye mulira went to court to sue Mutesa taking his wife kooti nerulinga nti wabira Kabaka tawabira Mutesa ng'omuntu yamuzanamu n'omwana but the Namirembe the Anglican Church that had officiated at the marriage of Mulira and his wife never raised an issue. That's why Obote bwe yakuba abantu basanyuka okuba ku basajja abo institution baali bagifudde a shield to protect them. Goloza Obote yali kubya Obwakabaka yategeera nti Obwakabaka bunafuye kakati nkugamba ti amanya Mushega akugamba ti history does not repeat itself.
but fools repeat the mistakes earlier fools made in the past. Kakati as Chintu was embarrassed about dance squeeze ono Salo Pendo ali mu Lunyege. I don't think that Salo Pendo is a moralist, that he's doing it because of moralistic work. Salo Pendo is being used like this man I've told you about. Nti era bajja kikiriza kikoleki bakikiriza lero Prime Minister is a meeting. Yes. Now, there's something I need to understand. Nyege Nyege, what is about Nyege Nyege? Prime Minister naita meeting in number. Who are behind? Bani abakiri amusi. Now we anti French embassy ye yakireta wano. Who are behind, not the French embassy. Those Europeans ambassadors, when they come here, bakola nnyo ebintu ebyo basponsoringa empaka z'abannalulungi to pick intelligent girls. Some of these people, because of the environment in Uganda, they don't go home. Ambassador bangi balemera one. Why? Everything is cheap. Okuddayo ewaabwe mu foreign affairs, former gwalabyayo Prime Minister wa Bungereza nti yaliko omubaka mu Uganda since independence. Walabyeko nti yaliko omubaka wa Uganda wa America mu Uganda. Gundi kaya lyogu omusajja bamuyitaani yali omuddugavu and he was here. Gundi ono yakafa. Obama bwe bajja yaddamu twamusanga asomesa kasomero ka mukyalo. He's an expert on African affairs. So these Europeans come here. Kakati bo kye baliko bano basala opende their problem nti ngojeko kugamba nti akikolera publicity. If I find a moralist, a Ugandan moralist, who does not want to publicize it, I've sent one. Tourism depends on prostitution. Yeah? Watali bwenzi. Tourism does not thrive. No. People want to enjoy. What do you offer? Amwe offering ki? Omuntu okujja wana alwalira nawo. Enfuufu eri waggulu bweti. Flood zitta abantu. Enguudo za mwejamu. What is here that you don't have? Thailand. America yagiyamba kutwalanga abajasi ba America abagende Vietnam. Bwe baba bagenda okugenda ku lutale Vietnam bamala kwebaka n'abakazi. Bwe babanga bakomawo era nga bamala wiiki nga bali ku bakazi. America abajasi baayo badokinganga e Mombasa for prostitution nga abakazi bava ne mu East Africa mu Congo genda kwenda kubali. Era nga etteeka lyabwe tebavunaanibwa bakubanga abakazi ne babatta ne bakola ki. But this money was budgeted for in the Kenyan budget. South Korea, Japan, bakwata abakazi aba South Korea n'aba China ne bagenda nabo ku lutalo. Second World War ng'amala okuba emundu atuukira mu nsiisira kwemala ggoga. So sex and prostitution move along with the tourism. Yes. Kakati what do you do mu Uganda ekibalema nabudde nabuno obugwagwa obwo busirusiru nga bugamba avuma first lady nabo akuvuma oli member wa first family busajju wali wakavudde mu Northern Uganda aminate ayana nita bakuba abantu babanonye nono munnamugo mukolagana naye mu ICC njagala abantu babakube budduke bakube embwa zino babagambe Uganda right to the appointing authority. Who can you say in him? Mujiwandike mbwamwe nono wa UCC mude muntu wanyu bayingiza kabuli. Kakati nkugamba nti what Ugandans fail to understand, when you go to Europe bamalaya bwe babeera walikiriya gwe sooka otunulire bamalaya ba Uganda. Bamalaya abali wali okuva ku Speak. Ababa speak balala. Wana abali wano ku Huntington nga ku Serena. Ata bodabo we bali awo. Kakati ate ofule yabali ku post office bakadde bawumula okukamala ensi yabakubakubadde. Oweno talinnye eno bamuleeta talinye. Ofule yanalinye eri waggulu gy'osanga aboogera oluzungu. Bano ensi yabakubakubadde bawemula. Hello baby. Bakukwata bakola ki. Kakati you see
nti mwe kibakola obubi, you don't organize your society. You don't organize your society. Nti once you are going to organize your society, you must plan for both. Yeah. Nti olupapula lwa Bukedde oba olwa Bwino olimu abakazi abakunamye ate luyina pass PLE. That's where the problem is. I don't know, Bwino tebalina pass PLE. Bamwina? Yeah. Yes. Bamwina. Mbadde this is where you go wrong. Olupapula oliko pass PLE. Lwerulimu n'abakunamye. Lirina eggwanga. Mwala kyakusingidde Bukedde. Because they want to combine the two. A magazine erimu obuwemu yali badde fuluma yuka waliwo akatabo wano kabakayita Kiiki. Kiso yali akakuba nga katunda okukamala kalimu omu kaliko abawala abakunama kalimu ki. You cannot mix the two. Pass PLE n'obuwemu. No. Kakati ffe kibaali badde bakola. If the Nyege dance is needed for sex, waliwo wano amazina nga bagayita ga kifere. Kifule era naye yajja myaka gy'ataano. Where prominent people used to gather ne bajjako ettala buli omu n'akwata omuwala gw'ayagadde. Nga kyebeyagala ze enzikuba n'agijjanjaba. Naye kondomu zaaliwo baziyitanga Durex. Kondomu zaaliwo wano mu 50s nga baziyita Gonde Durex. The purpose they came here to prevent early pregnancies nga bazikozesa zaalimu. Kakati what you should do is do what the economic and the moralistic issue. Ekibakola obubi nti ebintu ebyo babireeta ku social media ne mu baamawulire. Era buno obuwala obukunama tebwambala mpala obwo obuyimbi. But what these photographers do, akawala kabeereri ku raise ground. Ye nadde eno wansi. N'akakuba ekifaananyi. N'alyoka akooca. Yes. N'atuwa. Yes. Ne tugamba ye mwana oyo akuba ekifaananyi ya Rabbi. Kambabuulire. Bwe bakola flyover e Nakawa, abasajja baasibangawo kulaba mpale z'abakazi nga batambula bati. Nga bisiibawo. Kati mulinde ekinabeera wano ku kulokotawo. Anti abakazi bagira bati nga batambula. N'alaba empale. Oyo naye n'agenderawo nga yeekutte. Abamu bagamba nga nti ofuka bwafuse oba okwata ku nnika ye oba omumazi. Eyo namumala wamusanga wannakwata ku nnika ye. Muzaimiro titugende ku Gondi eddako. Wiiki eno ebintu bibaddeyo bingi. Ekyo kitegedde. The problem is not to separate. Tulina stories bbiri. Bafunire ebifo byabwe abaagala olunyege nabo bagende byabwe. If there are people who want to see their other people's nakedness, make sure mumanyi wano nti waliwo ebifo abo abaana mu Kimansule. Do you see the photo outside? They make sure what happens inside remains inside. But you cannot ban something. The person who brings them out should be arrested. Musajja wo sipapa bamukutte neera. Luligo wamuwolereza wano. Sipapa nze sibawoleza nti oba nina kyembafunamu. But bwe tunaabeera nze byonna nabiyitamu. Baagula Ababukedde bankube bansaanyeewo. Ente waffe empunye. Nekyembakoze nabo bakitegeddemu. Nange munye famire yange bagibanye. Nino bombakubye. Tebakyaddamu kubeera na gundi gye balina. Tebakiddamu. Ani yali amanyi nti amawoolo g'abantu bagagula. Everybody is aware. Mugenda kulaba emirambo we bagikubaganira. Nalabye ne gundi ne UN nayo yafulumiza statement wano. Yes. Just want to read it for the people here. UN yafulumiza statement naye ng'ewooninga abantu naddala bali mu West Africa. Yiino wano. 2022 July 2022. A kidney now costs $26,200. A heart costs $19,000. UN warns Nigerians, other Africans to be wary of job offers in the Middle East. Era na akatabo nakawandise ngambalaga nti emitima price y'ebintu bino. Yes. Kaakaawo. Yes. Tuyinza obutasobola mu editing kabagirayo bulungi. Kaakati nkugamba nti nange bankuba. Kubanga kalina sipapa bamukuba. Anti kankubuulire sipapa atandika atya.
si papa abadde avuga emmotoka ze nga tekuli nnamba. When Enanga was around, when the police was watching, because I tell you, sometimes this government conducts itself as if it is a new government. Waliwo ekintu nga when did you know it? Omuntu bwabba empale nabba empale tayinza jambalira ku kyalo. Underwear ojambalira ku kyalo. Who is going to undress you? Who is going to strip you naked? So you can afford. Si papa abadde alaga emmotoka ze nga teri amugambako. Ekitegeeza abadde alina force emukola ki? Emuli emabega. Kubanga bw'oba oyagala okola bizinensi ezo ez'ekifere olina okuba ne status mu society. Bakuwa abaserikale bakuwa ki? Ebyo naffe tubimanyi nti obasanga mu seeto obasanga wa. In Uganda the prominent people tebabeera mu ebyo, tebalina ssente zebatwalayo. No, kakati abasajja ababeera mu bintu ebyo kankubire, ababeera mu bintu ebyo babeera baki? Babeera babaana abawuki ba ssente be babeerayo, the rich ganga deni. Kakati bo bana ekibi ekibaliku tibakozesa abaana bano bonna bw'obatunuulira, abaana bano mubawagira nti Brian White ensi yonna yali emumanyi, gw'omanyi bulungi nnyo Brian White nga waana ejo atagenda n'alaganga ssente ze ku TV ng'azigaba. Who arrested him? No one. Ne tufuna Michael Ezra yali apangisiza ennyumba opposite ne State House nga baserikale abalina. Ne tubeera ne mukwano gwange Kitatta namulwanirira nabagamba nti sirabangako. Kitatta yakola ebintu biri n'ebyewuunya bisatu. Teri muntu akkirizibwa kulagirira konvoi ya president bakusibirawo. Namulaba. Kitatta yajjako Kayibula akazindaalo ng'ayogera namuganze kanjogere nnyonnyola abantu. Ne tugenda mu campaign nga Museveni agenza okunoonyeza eri avuganya Bobi Wine akalulu. Kitatta n'agamba president yayingira mu tukutuku nga tebajazizza. When does this Kitatta become omubi? Eri the same system. Yakubye abantu Atabukidde singa bazinga obusajja obwo bwamawulire nakati obukuba si papa singa muyika obukuba kuba babweyambisa. They use them to demolish you. Si papa tewaliwo nnyo kiryawo waliwo just balwana. What is happening? Ti diiru bwekuba buba kulekayo. Diiru yakubye kati bamuleseeyo kati bakwata buno obwabukedde obuntu bwabwe buli mu mawulire singa babuzingiza n'okubako kamu n'obukuba n'obutta bubadde babujingo wano mumalawo obusajja bwe bumu obwo embwa zino eziri mu mawulire zibagula obuguzi okwonoona abantu. Singa omuntu akanoonya kikasula mu nsokolo n'akakuba omutayimbwa n'akattirawo. Kubanga bo kye bakola ffe mu byobufuzi abakominisi bakiyita no person. No person means nti omuntu gwe mubadde mukozesa naye nga mwagala omwejjako tumuyita no person. They don't remember what you did for them yesterday. Bwe bakukuba okujooga tebakkiriza nti olina ne kye waliwo bakoledde. I became a madman overnight. That's why I support these boys. Nange babinkola bukedde kkulu byo ne kabusenga n'obwa red paper nagiseeko jonga ngende mukono yazike eri mu gundi tebaliddamu kujooga bantu. Kakabusenga tekamanyiddwa gyekali kakulubya kaleega lutwe. But also under the same situation Jakana naye nalabye taata wagamba bamututte. Jakana Nadduli yakola ensobi. I can defend these boys. Why? Sibayigirize bano basipapa tekuli wa university n'omu be bakozesa and they select them babamanya especially Baganda. Yes. So kitegeeza bano abantu otulaba abajja bano banina ssente babeera gavumenti ye balina gwe bakolera. Kati oyinza okusanga nga ono si papa yaliwo eri tumwine bwagenda ebikama n'ofani nga bakwata kaka yankubira essimu jangu onnyambe batwala files nga bamwefuulidde. The same group who is going to work with you if you are not reliable. Biyambisa obwamawulire buno nabukuba kakuba bujingo kitaawe yazala gundi nekakuba kyovulaba kabulanga enziku
bantu bakakuba ne bakatirawo kakuba omusajja wa St Lawrence yalisa abaana abato nga abalekawo omusajja yali mu ddwaliro nga bamuwanisa amagulu naye nga kakuba university kagijewo kabushenga akoze university eyiye abantu njokola kuyingizaamu kabuli bwetaaga kabuli bwakuba Sempijja ya sente z'amawako Sempijja Museveni yamuwa obwa minisita olaba ayaka yawunuka Sempijja yajja ewange nga adduka akaaba jajja bamalawo muwala wa Sempijja akabula wano babuuza abawano muwala wa Sempijja yajjanga wano nga nze mulwanirira bamwe bamaze okukuniddemu olinga kidoli bamaze okinyamu bakikomyawo bati debaddemu ne banyamu bamugoba nga baagala kulya sente zanzige bokka era bamufulumya ne bagenda ne mu parliament motion namulwanira motion eri mu parliament yasente z'amawako kandi Sempijja fama kirwe ente z'amawako ng'ate babagambye bugambi nti mujeeyo obulume mbuwa abantu. So kati Jakana gwogamba nti his biggest standing was him being educated. Jakana simu defending. Jakana bali badde bamukwata dda ayina emisango egiwera 10,000. Jakana ekyali kibaganya omukwata TMO bali bamanyi nti yange abasecurity ne bajja ne bagamba ate omusajja gwe tumanyi a defending Museveni ate okolagana n'okutya omuno omwana oyo nembaga nsimumanyi TMO bagigula ne bakola ki nefuuka TV nange nkyalako bukyazi kakati omwana oyo ekyamuleetera obuzibu okimanyi nti omuvubuka oyo yasooka ate kuvuma bano baliwa anti nga avuma Muhoozi nga bano be bamuwagira oyo omulenzi Jakana yavumanga Muhoozi who were fighting Muhoozi ate be bakuba kitaawe be bajjako kitaawe ne bateekako Kiwanda teyabategeera kakati ate bo ne bategeera nti bw'abeera ku TMO Museveni agenda kunyiigira nti nze muvuma kozi nga TMO tekyali mu mikono gyange total control kankaka naye bamunyoolamu kakati what happened abasajja bano bw'oba tobamanyi bwe bamala okukola ekibi bakulikuluuti ng'ate okube Museveni kakati Jakana obuzibu bwakoledde Nadduli famire ye okulwana kwe kufudde bwereere egenze nga Uhuru waayo tiwadde Nadduli baamukuba ne bamujja mu bwa minisita lwaki bamujja mu bwa minisita one Nadduli Kuseke yali awagira Kadaga helped Nadduli become minister kati bwe baapanga ne bakuba mujoze nseno obusungu obuli mu ggwanga muno businga obuli e Kenya singa kiri wano singa mu Adusedi singa mulabe bekomi empiira egy'ammotoka eginyoka mu Kampala baakuba Nadduli waayo. The strategy was sente za compensation y'ettaka zaali zirina kuyita mu president's office ewa Nadduli bamufuula minister without portfolio kakati Nadduli bamukuba bamujjawo kuba memba wa Seeke Kigongo naye Nadduli be bayimiriranga Kadaga baleta Kiwanda semanyi mu linnya lya Museveni n'erya mwana n'erya Muhoozi bakuba embwa nedduka bakuba embwa enuka bakuba Kiwanda anuka ng'ekisasiro. These are not reliable people. Nayo bamuwadde obwa minister simanyi. These are not reliable people. Obwa ambassador. Nkugambye ne babukuwa. Byade biyitaayitaawo. They must humiliate you to the bone marrow, which I said no. I will support Museveni outside the government. Ndi mwavu. Abaana bange basobola n'okutuula. N'abakazi ne babwa. Siridda mu gavumenti ya Museveni. Mulimu obujozi bungi. So kati Nadduli bamudropinga. Yes, kati Nadduli bamudropinga. Ate ono ne bakimuteekamu. Kyenda kugamba luli nti baakwata Kasirye Gwanga ne bamugamba nti Muhoozi yayagala ennyumba ye. Kasirye Gwanga n'atandika okuba Kasirye Gwanga. N'atandika okuba Muhoozi. Nga Katumba wamala tamanyi kiriwo until I went noyo gundi Kawesi until I went and negotiated with Kasirye Gwanga. Museveni ennyumba n'agimugulira. These people didn't know. Mu byofuzi batuga nti kono byakola Dios abimanyi. That's how Museveni operates. Nze kanze kwatayambe kuba is a family matter. Nino okukkiriza olya njooge ndyoke nziyewo tapes balyoke bampeke endi nja kufa obwavu naye sijja kujjawo sijja kukkiriza nti kati Jakana ng'olwo atandika kuba ateba Museveni akolima amuvumo nagamba omwana oyo
gwe kitawe yalwana yokka you cannot attack Museveni n'omukolimira nze nkolima ngende waffe mu nsozi naye munyabunya tubonyabonyeza nnyo tulina ne family meeting lwe tugenda mu nsozi ntukuma ebyoto tumukubira ebyoto tumukumira paka lwali tuwa sente zaffe tusimbula emizinga naye alisasula kubanga yamwenyabonyeza nnyo. You think Jakana had gone overboard? Yes, Jakana si ate bamubba mu kalulu. That's a fact. Bamubba tu ne bamuba boda bwe bakukola era abadde ennaku zinatambulira ku miggo kanalabe taata wagamba ekyenda sima bakijja eno aye ne bakizza eri kati bamuwa omwana wo bamufu amuziike. Gwe lwaki obanga ogenda okukwata omukazi agenda okusibisa emyaka gwe lwaki tolowoozaako what will happen to my children the moment you go to court? Okay, ye Nadduli abadde ayogerako n'omwana anti yes Nadduli naye ali bita bamukokonya obwa minisita gwe tokimanyi nze ekinyambye ne gye nayitira banjooga bujozi mitwalo 6 omwezi ne baniyo ne banyolo ne baniyo ne bakanyuka kabe ne bakanyuka wali ne bateeka wali kati nze wange sine kye nafunayo n'amafuta ngeesasulira n'abaserikale bange nze mbeesasulira saamanyira bintu bya bwereere but people bitter why nti bw'ogobanga eri tumwine ku bwa minisita abadde omusaala ogwo gwa $5,000,000 agusuubira bwe guva waafa Nadduli obwa minisita baabutwala banne bonna buli bajja ku bwa minisita bamuwa obwa advisor agenda ne sente ze Nadduli teyagenda ne sente ze n'emmotoka baali bagikimi. When they are fighting you, when they are humiliating you, you people stop humiliating the people. For Abaganda batuga nti entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamu tubakoledde emyaka 14 emyaka 24 emyaka 14 nagimala mu bujozi 10 ngimaze mu bujozi buli kasente kange konna ne t-shirt ze mbaguzizza n'obutabu bwange bwe mbaguzizza naki kyonna banjogera ddala nina okukkiriza obutambi bufo obutambi sebumanya I cannot sacrifice my future. Sisobola I have a political future. Kakati bwe baba banyigiriza abantu babanyigiriza nnyo ekiyitiridde bakunyiga ne bakuyisa ne bayitawo nnyo ennyindo nereeta omusaayi nti tebajjukira kye wali obakoledde ti Nadduli ye musajja eyabanogeranga eddagala. Nadduli was arrested many times mu nsiko kankubuulire olunaku lumu baakwata Nadduli ne bamutwala ebbombo tukutte omuyekero w'amaanyi ennyo opete n'aga nti mundeetere okumuyekero oyo olw'okuba bano balina abantu baabwe mu gavumenti motoka zajjirako yusi nezitwala Nadduli nga zabayekera to tell you how important Nadduli is. Nadduli yali avudde mu nsiko ng'akomyewo ewuwe omusajja wa yusi n'amulaba batta abaana ba Nadduli banaazadde bapya ekyo muddiremu ogambe nti kale oba mukyala Njuba aleese Bobi Wine ewuwe why kubanga omukyala Njuba bagende we ne bamuga nti muwala we agenda okuyimirirawo kakati teyaddamu bawuliza kyova nti driver wa Bobi Wine yali driver wa muwala wa Njuba eventually even the girl died. Kale bwe mwali mumumye ekiri kye mumusuubizizza mbagamba toddiranga omwana omukazi n'omusuubiza embaga abuulira buli omu akutta akuloga abeera excited nagenda nakabeerako n'ebiteeteeyi. Njuba's daughter was by the president himself. Kakati ng'etteeka ly'NRM terireetamu muntu mulala waakiri bamuwadde obwa RDC baalimuwadde obwa minisita bwayo bamwerabira bwerabizi. That's why the woman became annoyed, the girl became annoyed and handed over her entire team to Bobi Wine. This is why anangadi kuba tutula wansi abaana baffe batubuuza Kadaga najjukira olunaku lwe yayimirirawo nga palamenti tugikwata ne bakuba emboni bakuba ne bakanyuga eri ne bakuba ne bakanyuga. When we sit down you reflect nze nzuukuka essaawa 9 bano be nakolera bwe mange ne bamwokya nabakola ki nina okukkiriza I have to accept nzikirize neetonde nzije neetonze nnyo bassebo obutambi bufu obutaliko manya bayina obujuzi obuyitirivu ennyo. That's why some people live wills temulinyanga ku ngundi yange bwe bakujooga
because nakugenda tukiyita gundi kakati ndagamba tukiyita no person Nadduli is an old man Nadduli mumujjeko obwa minisita bwamwe mubututte Nadduli mumujjeko obwa executive bamukuba emirundi mingi why ti Nadduli avuddeko obwa minisita obwa miliyoni ameka asatu ne ku executive babawayo miliyoni 10 miliyoni 4 buli mwezi zigenze bataddeko kiwanda atalwana kyo kiwanda muliro kiwanda ki obujozi bwe munaaba temukomye kujooga abantu esystem eyimiridde ku bujozi bajooga Ruto bamwereetedde be baleeta Ruto abajozi abala ye Ruto yes kujooga ate Ruto yagambye mu bya handshake wulira gwe yagambye opposition mukole kye mulina okukola naffe eno tukole ekyaffe omuntu yakagwa abadde akyatya ye Uhuru kasita Ruto yagambye ti police egenda kubeera independent kitegeeza temukubiranze essimu nga babayodde. That was the message. Nakugamba nti ekiseera ekyabakulembe abantu okufuga eggwanga Kenya nga kisinziira ku buzaale bwabwe obugagga bwa kigenzi kiweddewo, and this is true, but they harassed him. Ruto was harassed like me. Omusajja Ruto eyakwatagana ne Uhuru ne batambula Kenya yonna traversing Kenya. I defended Museveni for 10 years. Ne mange ne bamwocha ne nkanyugibwa ngembwa kasasiro. Balinga nti genda osome. Balinga sente zizo genda umule. Ne sente zange Museveni zampadde. Nazo omuntu nazikwata. Neno genda mwekayirire nnyo. Tinkwekayire nga nkwekayirira koki. Bebiraka mu mpale ndirinde yakoni. Nenga temutujoze bwe muti. Kakati this is the problem. Nti abantu bano tebalina mu human nature. Nti Nadduli ono omwana ye mukonde eminga jakana why is a double dealer is a double dealer abagoba kitawo abadde atambula nabo nabaga nti Museveni takwata mwana oyo nze bwe bajja okuŋŋamba tibagenda mukwata nabaga nti mukwata omwana oyo mu mutwale wa Museveni amubuli abamuwa sente omuvuma bewuwe kubanga ne Lutumukasa tumulaba Lutumukasa yabba byambabazi amaaso ne gaziba. Have they helped Lutumukasa? Let us assume katukirize nti ekintu kye yakola okubetraying niye kikolera mmwe yekikolera mmwe ng'abayamba omusajja yali akutte wansi ne waggulu nabula kyalya niye nabula kyalya Lutumukasa japamu yayita saaga. Is it a system? Are you building a future? Netuulya nti bano babawadde emiriri nze bakazi bange baŋŋamba sirika obafeeko bajja kuwa nedda. Yesu si kumpa. Yesu is my mistreatment. Abaana babawa emirimu nze nakolera abaana bange yinza obasaba sente nsaba nti omwana tebakwokyayo ayina ebizibu ebibi. I cannot. Banamanyi abaana babeera balina okuwa abazadde zino azifunamu sente. You are stupid. Sente nzifunamuwa nfuna one sente. By the way nga tetunakweyongerayo oyogedde nezijukira hamwe ettaka baali mugjeeko lino babadde bakayanira ne Buganda Land Board. Commissioner yawandiise n'amugamba ne bamusangako ne bakirowoozaako ekinaamutuukako tajja kikkiriza. That land ministry nabagamba nti ministry ya lands the man demanded a survey. That's what I know. Was the land surveyed? It wasn't. Ate bamanyi okuwandika ebyo ebibaluwa ebitaliiyo. Was it surveyed? Mbamanyi abo propaganda mbamanyi. I know these fools, idiots. Mbamanyi bwe bakola. Nti obusungu ensi bwe bayinako. Abantu abamu bajja kuweera Museveni ku mikolo gyabwe akireke mu ddaame. Why? Mistreatment. Nti nosanga omukazi nga Nassali talina mwana. Abakoledde mu ministry bunono obusiru bwagambye. He abuses the first lady. No, the first lady is bakingambako museta usiye kibazunza naye nja kuyingiza kamu kabuli jabayingiza kabuli jabayingako what umanyi bababbi kye bakola kakati nga ministry ya first lady mubabbira. My argument is kakati mukirabe president yagamba mujenga n'entanda ate ogamba oti abaana bagula amata mu company yani gabaweri bwirire ate wagamba nti ebya expenditure necessary expenditure no gamba nti mumu n'abaweecha eggulo kati this suggestion
of buying milk at school evuddewa ejjabale kiri ekizibu nti ffe baatuganye naffe ne batugana kampuni ya gundi. I don't know why every time you create problems, hatred for yourselves. 2, ekyokubiri nti me I don't blame the first lady. Why? It's not technical. Yasoma education. Naye I don't take ministers are not give guidelines as she does. My kwalo omuntu gwe tujja okusiba gye bujja ye Miyingo. Why? Miyingo has his successful schools. How come that he does not, Miyingo does not impart his expertise he uses in his schools into government? It's not the first lady. I have nothing with the first lady. And I always say argue ti ku mulembe gw'Wabwete abaana buli lwakusatu zajjanga ku administrative quarters ne zikima yellow maize ne zikima fish. Waliwo obwennyanja obutono obwo bunene okusinga mukene ne bwejjayo amata mu direct operation gabanga ga buwunga. What happened? What happened to these schools? One can argue till we have expanded school, we have many. What happened? These are arguments. At least for government schools. Yes. Kakati tukugamba nti lukwati the situation. Oba yagala oyagala toyagala. Abaana bwe badda mu ssomero nga tebalina mmere bajja kwokya amasomero. Kubanga gobo ogamba nti tusaze school fees emmere bagigulebwa. You are cutting school fees but you are imposing milk. Moyiye amata yagaba magabe nyayo milk. Yes, nyayo milk. Kakati what are you cutting? Are you helping somebody to sell? Kakati baba nabi wamvu. Ye abantu bano tebagala argument si. Tebagala fenna tukkirize. No. When you hire me to publicize a project nkubulirawo nga njikola nti if you tell people whom you have been telling nti abaana bajene entanda, when you add the burden of milk you are contradicting what you said. Do they have more income now than before? What's the rationale? Okay, now finally former vice president Sekandi omukyala wamulabye? Namulabye naye Sekandi mugezi nnyo mu mateeka. Ekyo nategeera nti ajja bawangula. Bagambye mbu abaana b'omukyalo ono w'ewaka bawambye taata waabwe. Not kuwamba nti bamuwambye but literally. Kuba omukyalo oli mbu yabadde nga addukanya bizinensi zonna buli kimu. Kati Sekandi mbu bamuggyeko amasimu. They cannot allow the other lady to access him. Kati yo omukyala n'agamba nti bekyo tutuuse awo Sekandi ng'akyali mulamu fe atuwe eby'abaana bange fe tugende mu maaso bano basigale n'omuntu bwe banaamanya. Kankubuulire abasajja abo nga bwe mbamanyi bwe twali tugenda mu kalulu Bukenya baali baagala omuwa omulimu baakomyawo ebyobusiru bye yali akola. They did not want bakiyita preemptive maligning. Wano wabaddeyo meeting a business conference in London what president yagenza I don't know, I'm not following. Naye kasaba alaba erinnya lya Kisanja nga liri ku delegation ya State House egenda Bukedde yakomyawo. Bannange ebyabakozi ba State House ebyabba ssente byakomawa Kisanja to be implicated. Babi nnyo naye simanyi basajja mmwe simanyi gye mwejja fitina eyo teri ggwanga lifaanana bwe muti okwonoonanga bannamu ne mubanga buli kamukono buli kamu mwe mukaagala buli kamu n'oyonoona. Kati Sekandi bamukubira ki? I can find out. Si gwe gusoose. Sekandi bamugamba nti yabbye ettaka lyano kaki. Sekandi walina okubaawo ekintu Museveni kyamupulaningira nga kye kimukubya wano. Everybody has domestic. Sekandi is a lawyer. Why didn't the woman feel threatened? If Ngabana Sekandi being a lawyer, Sekandi ayina gy'ava simanyi wa mutuma simanyi waki ababa bimanyi oba mu mbogo oba muki. But kasitola banga scandal yonna spearheaded by Bukedde no is preemptive maligning. Ekyo kiba preemptive maligning. That's why I defeated them. Ti omukazi ono owa airline yesirise
kati yavudde mu mawulire. Yes, kuba baali baguze ssennyonyi nga omukazi akutte ku kago section. Museveni amugambye nti njagala that gundi company ekola amagoba. The woman integrated. Nikitegeeza nti kago Ethiopian Airways nani zekandolingira kago zaazo. Aliira waawo ssente kubanga gwe bagenda okukuba baba balina nze nabalimanze nina mumwa gwange myaka 10 tutunka muzijjeko mulabe baba basemite baba batte kujjako nga mumpadde ssente nange nengenda nenkolebe siyinza kudda waffe nga ndi poorer than I came ngamba nakolebe asemayo wagamba oyagala mweyambale ne ssennyonyi kakati nkobuulira mwetwale nti second is being maligned. Sekandi muntu muwulize nnyo mu Catholic Church. Kubanga twali tugamba. Sekandi bayina kirabu yaabwe eya popopo. They can prevail on him. Is sekandi sinairo? Hati twali tugamba. Sekandi ne kubanga nakyebuuza nenga nti omukyala okujjawo nga tuga nti yategedde nti sekandi agenda fa. Kiki ekimubanjisa ebintu nga taata w'abaana akyali mulamu. But even if because how can is secondly represented by omuzimu mu court. Why should something spill over to the courts of law? Omukazi ono abadde ali luddawo. Sekandi ate abadde musajja mukatuli ng'atuulira ddala mu maaso wali. Samogerere ono Bishop Samogerere n'ayita sekandi n'alemerayo. Abasajja bonna abakatuliki abamanyi batuula mu popopo. Sekandi ndowooza permanent member wa gundi. All of these are avenues for arbitrary. No, you ali kuba akasajja kabukedde n'akatta. Ali kuba wamulyo wabukedde n'amutta. Nibukuba obakasebwane bakakuba bakano kakayira. Lebatako kamu. Ndisala embuzi, ndisala ente ewange. Ndisala njovu. Nibakafundiriza nali nkatidde wano kasegundi. Kagenda tekayina mpale nga bya wandagala. Nakajja mutuyi tukekwekwiya ku kaseguya kansanga wano. Kajja kalugero kati nodo tulwa weka kalinga kano buno obugabi obugira buti kogero kati nenketegekera neteka wechupa zange za BS nene kati kajja kayidde oba kali ekikomando oba kiki nyuma yo neri bwezi nkasikayo nakasikayo nicho kamera nenchi kakanyugira cha ne kagende kubode bode nga avuga bode bode nyindo ziri wa gulu kagenda kawandagala ngo kawandagala ngo moto kayiwa oyiro kagenda kawandagaza ninkuwandagaza nakajjayo mu kyoloni nakajja mu toyi tekakwata ku toilet paper nakafulumya nga tekayina toilet paper. That's the anger jenina ku busajja ne bukuba buli muntu yenna ne bumupane bumuwonona tebuli mindful butunda butunzi nokwata sibu bakayira n'omunyi muntu namuyera namuyira acid namukuba emigo adde yokola acid nedda nayira sebo acid ayo kukuba nokonda sikajja nabyo no busajja buno bubinyo omanyisa ikola ekyo gyoberako omanyito ekyo gyoberako nedda omanyito ekyo gyoberako a former vice president second at one time ye abadde akulira relationship ne China association gwe kwira gwe bokozesa obusajja buli e Masaka nenkukwata Atabukidde nesanga Atabukidde ng'emmotoka emukubi nange nzira reverse namunyiga omutwe nenkumugyamu. I'm telling you obusajja buno bukuba nnyo. Tetugenda suka wano olunaku olwaleero nsaba Katonda nfemba mulango tell a friend to tell a friend basponsa affe mbawagire mube Katonda mufere nga nkutte ku kamawulire akakalimaliza ninkatunga bwenda kuba nakagoba wano tekalinyangawo nakwata seguya mukyoloni mwenna mujja ng'awandagala bbi n'alinnya kalinya bodaboda bwe kati ngimi egondi yino waggulu weegiti mubeere bulungi mweraba ddaga muno noonya kasajja gwe